tuyitamu abange ng'oluusi zinyiga n'oluusi natuuka n'okwemulugunya mbuba walekebwa ze wali waluusi lwenzigwamu n'amaanyi naye nina erinnya omuyaga ne bwe gutyo gw'amaanyi nze nina erinnya omulabe ne bwannumba mutumbi nina erinnya kati raba sikyatanze binumba kuba nina erinnya Jabingo banza sitawana Jine misambe jabuli lucha Ejija jenyiga mirimu nyange Kazi bendo atezo kumukumu Ezitawankanya bulamu wange Bana balaba baneri jako Mubazibikira mikisa jange Moita mundo yange Mukumi wange Ono murande wange Ampanirira angabirira ampuma era nesika Yesu 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 nkoze ntya kumanyise ekituufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba okuze nkulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egane sentinatina uliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba mubalungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze manyise abalala bonna nti obasinga oli mukulu mbitiibwa osaana okutijjisibwa toli muto naye kiŋŋwanira okuwembejja ekyo tekimala amazima wegali
gegande sentinatina uliriza Are you ready? Yes. Best somebody for it out. And take it to the chance. Yeah. Woo. Yes, Samuel. There you go. Kumba mtegaji. Yeah. Tulu mkitu. Yeah. Sabala kutegeka. Oro mchongo. Otole tiro mchongo. Queen. Yesu mkapaka to. Lengera waka. Lengera waka. Amangi. Best man, take away Jage. Yeah. Ladies and gentlemen, yeah. Woo. Yeah. Hey, baby. Hey. Yes.
waliko omukono tulabe waliko omukono manfune omudigido gw'abakristaayo abasajja tebanyiga ne bagawa omwana oyo namulabiddewo ng'asosola abakristaayo konna mwe kabaniriza ku mukolo guno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngeze mpulira gikomya mukubo banange gikomeza mukubo. Ate banange mukama yebaziwe. Bannaye bwe namwe bali kujja. Yongera okwaniriza kwa kuliraanye. Mukaye bali kujja. Mukama yali suhaifa bali kujja. Tata Paulo, tata Pata, mwemanyi muli wano mamanyine. Banange. Aha, kama musumba, mwe bali kujja. Nikyandokooka. Hey, DJ, receive our radio Congo by Amachupa. Basabane banyabo njagala okuwa obujulizi olwaliro ng'ensi yonna yonna ewulira. Mukama nnyambye mwenna abamanyi n'abatamanyi mwe muline musumba leero waali ajja kakasa obujulizi buno mu ggulu. Njagala ojjulira Mukama Katonda nze lwakubeera nange nnyina okusoomoozebwa bw'otaseka bangoba. Ndaba nno taata wange wanneetegereza olaba wasese munkubireko engalo. Kale basabane banyabo right now, njagala okubeera ate nga nyaniza baganda bange ba fountain performers, but we're within 3 minutes as I bring back that. Check 1 or 2, 1 or 2. Abagenyi baffe tusanyusa okubalaba ffe erinnya batuyita ba fountain performers tukolako buli mukolo okwanjula embaga ne live band abagyetaaze kandabe omugalo gw'abakola bange Katonda w'obuyinza koona ku ngalo z'omukola bange Katonda w'obuyinza twaze kusanyuka olunaku lw'abaana Katonda w'obuyinza katwebaze nyini byonna ssebo Katonda w'obuyinza yatuwadde omukolo omulungi bwe guti Katonda w'obuyinza imba ntya nga simwebaziza oyo Katonda w'obuyinza kwekoona ku ngoma oluganda lwenyume Katonda w'obuyinza katuwulire ku kalulu ka jeni Katonda w'obuyinza tweyaze tweyaze ffe Katonda w'obuyinza tweyaziza tweyaze ffe Katonda w'obuyinza tweyaziza omukolo gwaffe Katonda w'obuyinza tweyaze 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 ffe tweyaze tweyaze ffe Katonda w'obuyinza 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 tweyaze olunaku lw'oleezebo Katonda w'obuyinza wamma mimi
abagenyi baffe muli bamulembe ddala nange ndi wa mulembe nnyo mwebale kujja mu bungi abange nange ndi wa mulembe nnyo abatimbi baleero muli bamulembe ddala nange ndi wa mulembe nnyo abagenyi baffe muli bamulembe nnyo nange ndi wa mulembe nnyo bamama mmwe muli bamulembe ddala nange ndi wa mulembe nnyo batata mmwe muli bamulembe nnyo nange ndi wa mulembe nnyo bannaddiini muli bamulembe ddala nange ndi wa mulembe nnyo abalokole mmwe muli bamulembe abangelembe nnyo abasiraamu mmwe muli b'amaanyi nange ndi wa mulembe nnyo wamma bibi nawewe nange ndi wa mulembe nnyo wamma bibi nawewe nange ndi wa mulembe nnyo abakameruni muli bamulembe nnyo Ladies and gentlemen, right now, I want to bring in abakuru abaisiki abakuru n'abojo pale mkulengaza ngenda njiga kale basaba ne banyabo njagala kubeera tenga ndeeta omujiji oguddako ogw'abaana abaana n'abaana b'omulenzi ate abavubuse abaina omudigito bano mbula kalevu lengera amaanyi Abandi lengera amaanyi bakyatoloza buloza obanatafika okabenya lengera waka sebulumya nnyo sebulumya nnyo oteke ekyo kikozere nataka kuyaeleza sitaki mapenzi nataka jipongeza
omwana gezi nebuka kumboka muli bwaki ne kuba akafaananyi nga singa namwe eripo nga singa omuntu yeesigamye baddaweeza kilo okyetegereza kilo 10 aha ayya kale sas oyo ya simura mungalo ez'amaanyi ya badde kuno omukolo gwe gw'omwaka guno gw'omwaka ogulukwija tugulu guno busi esigwe guno gukwasira emyaka ebiri bannange guno naguli 2023-2024 walayi mukama yeebazibwe amina. Ladies and gentlemen, kyekyo kyenyini without wasting any more time tubaleete njagala okubalaga ku bimuli ebito ebibuukira wamu bulijjo ebituleesera hano nammwe mujja kumanya nti bifaagana. Mr. DJ, I'm bringing in the mouth twemera kwenda tusubira omukazi ono tubatangire apatentire kimuli yes tuwekenge sensatoro kiri mukilasi mwimuke batangire omukole mutusubire ya tikiri musitani ya mutekeki tuwoleka life hamukuba hano tunatabagara hano kusesokenatabagara ya
Yes. Esa weno basabone banyabo. Nsaba menye teka limu. Njagala okuwa omukisa buli alina iPhone njo kuba ekifaananyi kyogoteka ku WhatsApp right now. Bas. Hello guys. Madakika emu bondi ibiri icho kyerisani kyawe ngoina iPhone jangu. No kabiriti yabo. Kale
kale n'aba Nokia mujje. Bas. Nokia. Ngogo izera nakuka. Oyo ni ngambe Nokia. Ba, bimupe. Uriya kwina kasemo karo kankwatera hala. Hijo sibo mugole kisanyi. Kuba Ukiteka akakainda yes. kamusawa kwa wakulu. Hello guys. Yeah. DJ Muziro wallahi Ochirali. bana bakikuba basale banyabo ekitufu kiri nti ngetuna bagenda maaso ife mu lujja luno tusaamu Katonda ekitiibwa saatera ne Bayibuli tulungamya okusaamu ebitiibwa obukulembeze obw'amawanga matubeera wangi njogerera wano oyagala kunkwata katambi bulijjo neyegomba okundabako enzono munnange tubanazise kale Mr. mukulu munnange ali awo ku nsonga ye agenda kusoma amasaba bane tudde ku abiri ffenna tusseemu Katonda ekitiibwa saba tudde ku abiri ffenna tusseemu Katonda ekitiibwa tugenda kufuna anthems nganya tugenda kufuna naye balokole anthem Toro anthem Bukana anthem Uganda anthem. Thank you very much. tunabagenda maaso kira kyonna njagala okubeera nti nga nyaniriza kitaffe mu Katonda kitaffe mwoyo
Musumba Joshua Zake okuva ku UCC Ebwayise. Kale katwewombeeke tuseme Katonda ekitiibwa tusale. Katonda ayinza byonna twagala okwebaza olw'olunaku luno okuva gye byatandikidde okutuuka bwe byatuuse. Weebala olw'ekisa, weebala olw'omwoyo gwo, weebala olw'obugabirizi, weebala olw'okuluŋŋamya. Naye nate era mikono gyo mweteeka n'ekiseera kino ekya reception ne tusabira omwoyo ayongere okuluŋŋamya ekisa kyo ekitiibwa kyo okubeerawo okwo bibe naffe. Wanaabaawo ebyokulya n'ebyokunywa nabyo bitukuzibwe bikole bulungi obulamu bwaffe ate n'abategese baweebwa omukisa. Tuwe ekiseera ekirungi olw'ekitiibwa eky'erinnya lyo Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Atakubyeko ngalo Mukama akulaba. Basebe ne bannyabo njagala mutuleko wansi okujjako abali ku high table bokka bwe batakkirizibwa. Mukulu Sebiruma njagala ompa omudigido gutulize emperekeze zino zaatudde kale tuzireke mpayo omudigido gutulize best man metroni. Yes. Tulabe kubumbya nasenga okwagala omugole abagole Prince Chamani, best man and metron, over Jafurikana. Ora kwa Kamukerera. Sweto mulamu. Hati wahinda. Motegeke bakwikira mwana mawo. Omuntu okirindo okorole. otunga tewakulira ku entula ebanze busi. Hati no I don't know why I said but best man MC Mutawani. Then he said omusajja abanzale abanya abagenyi be alesera aloli baikire obanu bakoramu na madamu alolesediye akampe kirikita tukwati tugende kikoyongera mwetegereze omuwala tunula olabe jene nakuita nenda sana omuntu okutigikidde n'omwami naye atunuleka eri bas omulenzi nawe baweze Chicho abantu b'omwana tuchukubye mwawa tuchukubye bya serious kakati mukulu wange nja kwagala ompeyo omudigido omwana omulenzi ono alage kukeya bas ne bazadde b'omwana omuwala bamanye ntino gyagenze agenze emirembe mingi. Abange bale tumira kumala omulenzi engalo ez'amaanyi kayejo ekituufu kiri tibaba wange Moses bas nange ffe tuli basajja tumaye ffe byakweteteekanya okitegeera wanoyaga tujja kukkalira simbula ati eno ojja kwetwala weka n'otwaleka sitamena mweziri oba kiki ekigenda maaso awo bas ije nengera wakkalira pulapola okitegeera sitamena bweziri akapozi kakasobola ogenda ku TikTok ne kakuba eggwanga lyonna bagambe gogenda okirire okay basebe ne bannyabo twagala tutwala omukisa guno nate nze ne munnange bwe tukola okuddamu okubaniriza mwebali kujja muwulire emirembe mukama yebazibwe buli omu kiti kyo buli omu kitiibwa kyo oyanirizibwa ku mukolo guno beera muteefu essaawa eno nga sinnabakola kyala kyonna ng'abagole bakyawumuddemukko njagala ate okubeera ng'ate nyaniriza omuntu omu yabadde wankizo nnyo mu nteekateeka eno. Ebiseera ebisinga kiba kirungi nnyo abantu nga bano ne batusooka ku ground ne batwaniriza ne batuzaamu amaanyi ne batubulira embeera y'ekitundu bweri
Kowe n'abaddainamu okweraliikira nti oba security nti wemulaga wagireso oyinza okusanga endabiro yamwemu ya kitundu n'omanya nti buli kimu kiri fine. Ladies and gentlemen, let me welcome Mr. Blessed Charles, BGP Events CEO, the events manager and planner of this function. ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asinogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi. Thank you, DJ. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abagenyi baffe abatukyazizza. Mwebale kuteekateeka mukolo guno. Mwebale kujja taata ne maama kuva mu kkanisa kuva ku makya. Amiina. Temwewonya ddoboozi lyange bw'ebityo bwe biri. Amiina. Abali eno bannaye mwebale kujja. Yes, Blessed Charles. Ndi mulokole. Nsabira ku UCC Kasubi. Amiina. Ndi electrical engineer omutendeke. Ndi events manager and planner. Kino kye mulabye kye tuyita nteekateeka omukolo. Amiina. Ttiimu yange olw'okuba twasuze tukola obuko obungi ababeebase. Naye wenda tuteekerateekera abantu batugakana akatebe kaddaki nga tetunnamulabako naye yatudde dda. Ne sayidi eno olabira eddati nabo bazze. Ate taata ye yanekaanekanye ng'omuganda bw'abeera n'ayambala mutega nswera. Tumukubireko mu ngalo. Abagenyi baffe abalungi abatukyazizza ye famire ya omwami Ategeka be bannannyini mukolo guno. Ffenno tuli bakozi. N'olunaku lwaleero njagala okuhandinga over eri bakama bange omwami Ategeka. Ssebo omulimu gwe wankwasa ngumaliriza. Tuteekateeka emikolo teweetaaga kuba na stress yonna. Buli kimu kitambula bulungi nga wemukirabye. Abagole mala bakoona ne dance tebalina stress. Amiina. Tulina buli kyonna kyolaba wano. Twakoze decoration. Tulina music. Bifaananyi. Tulina omukyala eyatukoledde keeki oba aliwa. Omukyala wa keeki. Njogera bino nga committees bwe basembera chairpersons aba committees ez'enjawulo. Nsaba mujjeko wano mwaminyako gye coordinate the people. Tubadde ne committees 3. Tulina committee eteeseteese eya side ya mwami Ategeka Moses. Ne wabeerayo committee ey'omukyala Mukyala Ategeka. Biri bye tubadde tumuyita bikyuseemu. Mukyala Ategeka, Mrs. Ategeka. Mwebaligala kutegeka. Amiina. Ate ne tubeerayo ne committee ey'okukyaki. Njagala ba chairperson abo bonna bajje. Committee eyabadde ew'omukyala MC omukolo guno imbaza kutangira abantu inywena mbitisa byanyu abayizira mukolo gwa Moses hamwe n'omugonze bwawe mwebale kuyija mukolo guno gwerewe kitisa muno kandi kika mazima nti nanye semeriwe gwe mugabo kwaza kwemera obugenyi kabunu n'umuntu ali kisawe twani gwebembire kandi hata abanda hekana jya kukakumaliriza so ni maza no kusimba omusumba rugaisira abagore bange banu wita omusumba webale muno webale kyemu kwita abantu bange banu bose beriwe kandi mbasaba tusemerero hamwe twena mu buri kimu cyone kirabakeroho tucyegondezemo kwa kintu cyeyita kandi nsaba n'abandi nywena abatakagaisirwe tukoleka Moses n'upatikoze twena ngo muhanda okutukwita parangi twena natweta kurantya nzimamo n'abakozi bawita so nyombere chairman w'enkurato ezwensikara mu town yoku asaidia Moses
ero niyo commitment niyo korana hamwe nayo kuratu omukoro guno tukutambuza so kanagana kwasiba ubunanziba bwo kwelembera omukoro gwa kiro kya hati nagorende ni nyamwa imetamu abatakura rutoro muranganyera abakuba abatoro ikikoze ito tsui kandi abagurusi ni basima mwebale kutuzara omukazi semeri Ondo rabi bazoro wangi mwebale kumpuliriza. Amen. Okay, you're the chairperson owa side ya omugenyi wa omukulu Mwami Ategeka. Komite no zemulaba ne bali bagenda kwogera. Nze babadde bakolanga bampa ssente okutegeka. Ne bampa emirimu ssebo mwebale kumpa mulimu. Mukama abatuwe nnyo bakisa. Katudde ate bano boogere DJ bazzeeyo. Basewo ne banyabo Mukama yeebazibwe. Nze munansonyiwa nenamu ku nsonyi eky'abantu. So bwe mulaba nga ebigambo tebivaayo bulungi naye nga njagala okwebaza buli muntu asobodde okugasa omukolo guno sayidi zombi naye okusingira ddala sayidi eno gye tukoledde awamu nayo. Banaye mwebale okulaga Jane kwagala ekyo Mukama akyereka omukisa. Ndabyeko abantu bangi nga bakola pledges ku mikolo ne batazituukiriza. Naye mmwe mwekubeereko mu ngalo nti mwatuukiriza pledges zammwe era omukolo gube successful. Kati kigambo kimu kye njagala okugamba Jane ne Mwami Ategeka nti Jane oyingidde mu bufumbo obutukuvu ne Mwami Ategeka. Naye njagala bagamba nti Katonda nannyini ffe eyatukola ffenna yatukola mu ttaka. Olw'okuba yatukola mu ttaka, ettaka lyokka lye litaggwamu kalumira. Kati buli w'osiŋŋana akalumira mu munno jjukira nti Katonda yamukola mu ttaka omusonyiwe. Obufumbo bubeeramu okusonyiwagana mu buli kimu kye muba musinkana. Mukama abampeera omukisa nga be nabagambye nti nina ensonyi nnyingi. Mulabanga ebigambo binzigweddeko simanyi mpene ku treasure n'abantu kubanga tuli badde bangi atuteekateeka omukolo guno naye tebasobodde bonna kuggwayo so ne bano mbawe babe ku kibuga kuba kati nze nga bwe maze okwogera twogedde wamu nabo kale bane munkubireko mu ngalo kubanga Musajja mukole ko mukaliza amalira era kugenda n'ayogera. Tweyanzisa abooluganda bwekitabo kina emikolo ne wabeerawo frictions. Tewabadde any friction n'abagole bano. Ate abagole bano tebatuula wadde mulowooza balina amabanja agabaliko. Nedda. Abagole bali bulungi. Twambeera ku kyanage kino tekinasasula nedda. Amiina. Era gw'ayagala okubawa ssente ng'oyagadde. Jangu ozibawe kubanga emmeeme gabaagaba yeekola ki? Yegejja. Naye nange ninayo omuki. Nange yamalako stress. Omanyi omugole asobola okuba ne stress naawe omutegesi n'oba ne stress. Nanti weetaaga kulala babiri. Ate tulinawo baddansa bakoze bulungi. Bane entertainment y'amaanyi ffe tuli ba gospel promoter. Nina bakubirayoko ku gospel wano nga bayimba. Amiina. Naye tugenda sooka tuyite DJ akayimba kafaako omuyimbi wa fono MC muw'omuzindaalo ate bw'anaamala okuyimba kalaba mumumanyi naye temumanyi nti ayimba leero kaabalageko agenda tujjirayo abagole bakondemu ku dansi tumale abagole tugende ku kyonkya ku kyemisana. Amiina.
DJ banaye nsimenyo webalenyo webalenetala Muteza. Nyuma muziki na just mukana ye. Uno mukolo sasa. Amanyi myakula uno mukolo wa. Akose matiri wana. Ababate wogere bingi ati musirike mama kumbolo nakuluba basanyi. Anti mukama kola bikulu byokka abakuma wali kumira kati muli musanyu yokka wanyumidde bulala uno mukolo sawasaliza mama oshananye bulala uno mukolo sawasaliza mama wanyumidde bulala uno mukolo
sabasaliza sabasaliza mama oshananye bulala uno mukolo sabasaliza sabasaliza design no mutunzi be yatunze checho ebimuli no mutingire yakoze checho nangari sabasaliza wasima muno mwali babiri nakusima kati muli babiri amanyumye bulala akaviri kali mukala simairo yonsecho mwanyumye ne mukamala mama mwanyumike bulala uno mukolo sabasaliza sabasaliza mama oshananye bulala Amen. Kana kaimba kagenda okuzaako bakaita tosirikira bujulizi. Amen. Ndi muyimbi wa gospel bambita biba Michael. Mukama weereza abagole kabanyimire ddala mutuuse ku bujulizi bwenyi. Mukama wenyumisa. Tasirikira bujulizi nyuma ya mukama oyongeranga mukama kyakoledde nakwongera bingi tasirikira bujulizi nyuma ya mukama oyongeranga mukama kyakoledde nakwongera bingi kiruma mulina omuntu gwokoledde ekintu naye ate natakwebaza ono yali kukitande mulago mukama namuwonya kansa azalya butala obujulizi yabwerabira ati wajja mu kyaca atuula wasemba nga luli bwewali omulwadde watuula nga wasooka kubuuza era olinga musumba kuyite nga luli bwewali omulwadde wayagalanga asookerenga kugwe wakaitawo obujulizi otunula ku bbali tewefiirayo naye mukama kulinze wamma tosirikira bujulizi mu nyumba ya mukama ogeranga mukama kyakoledde nakwongera bingi tosirikira bujulizi mu nyumba ya mukama ogeranga mukama kyakoledde nakwongera bingi tolina boluzungu mbuli bakwata n'enfanyi watokuwa obujulizi ate natandika okwemula yogeranga mukama kyabukoledde nawe kaba katono nyamukama nasimanya kimunanga nsima jakwesuga emikisa gya mukama wawemula tosirikira bujulizi wano ffenna ku nsi tewali atalina bujulizi newaba munakwasembayo alina obujulizi abamu webabayita buyeta kiwulira obujulizi tewulike tosirikira bujulizi nyumba ya mukama geranga mukama kyakoledde nakwongera bingi tosirikira bujulizi nyumba ya mukama geranga mukama kyakoledde nakwongera bingi amanyi erinnya lyange simwasibako bwesibi ono amanyi erinnya lyange ddala Yesu amanyi erinnya lyange omukwano mungi ampita erinnya ddala Yesu amanyize amanyi erinnya lyange simwasibako bwesibi nedda ono amanyi erinnya lyange ddala Yesu amanyi erinnya lyange
okwagala ne wabanga oyo gwofiirako nga takuliko n'omuyita amannya gasinga dalingikane naye nga kudduka buddusi ky'oba olaba njagala Yesu kubanga nza jagala ne bw'osirika abaawo ne bw'okaaba takuleka ye mukwana afaayo buli mbeera Yesu abeerawo ngumye kati ekijja kijje kuba Yesu ze bw'aba mpita erinnya ddala Yesu amanyize amanyi erinnya lyange simwesibako bwesibi nedda nze amanyi erinnya lyange Yesu amanyi erinnya lyange mumukwano mungi ampita erinnya Yesu amanyi erinnya lyange simwesibako bwesibi nedda amanyi erinnya lyange ddala Yesu amanyi erinnya lyange mumukwano mungi ampita erinnya munyonyi wako titika titira titika titira bojo munyonyi wako titika titira munyonyi wako ye 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 awori dengede
Mundamo mutima pobuna musai kwesiwa Obasai kwesiwa I wanna feel with you
sifa kubantu wankubaje bogete nijabachu osigalo libest of the best. I wanna be with you jala kubana nawe sifa kubantu wankubaje bogete nijabachu osigalo libest of the best. I wanna feel with you I wanna feel with you Zero na Viola Omuwati Namupano bango omuwati Omuwati Wibuzanjo buzanyo omuwati Omuwati Wibuzimana masiku naikondo Wikikumeshoto Umana magala omuwati Omuwati Naluluzi Ulankebera kalenda Sila dota kusigenyo nidweba blessa Yani mame ya kutonda nikikulaba kunda kubalaba bwefesa Kuyita sidi ati Zingine binguma yoma chokoleti Mbale mame baby Nabe kutati kuwa mwane mami Nabe kani bolo Thank you very much, DJ Medi. Basaba ne banyabo ekituufu kiri nti ebizaamu amaanyi ebigumya ebiwambaatira abaana bana b'obuwala ate ebigenda okuba nga biva mu bazadde ababazaala. Omuyimbi Judith Babiri yayimba oluyimba n'agamba nti nno teriyo alikulerera mwana nga gwa muzaala. Basaba ne banyabo tugatte engalo zaffe Siyuma naye atwegatteko nyaniriza abazadde abazaala omwana omulenzi omwana Moses. Omuhanda mubezi wange ali kumuhanda mazima g'obumezi nsaba oyite onyebebere ndohozali amazima nyo wetindoko nsaba ontegura emitego yonna iwe wenkarugurura ebyomu maiso nsaba Yesu wange onyebebere mirimo yange omumaka gange mu bizinesi zange abanye bembera ninkusaba pagonje nyebembere lino ihunga nebigozi byensi ninkusaba baba byono bindabyemu kwata mwao Saidi yowaitu bunyangabo obutumara kuruga ensere nalya tusaba okusima tutera mu ngaro nini ntumanya program endi kugenda kubasomera kwa kutambula tusaba tusima mukoro gono tukutera mu ngaro bantu bamukama. Aha iwe wenkarugurure maiso nisaba Yesu wangu nyebebe nisaba Yesu wangu nyebebere omumezi wange nyebebera sorora akazina karungi hama notugenda kwimikya omugurusi waitu amount member atuzara omusaija atulesera hano musaija ogu musaija w'entaro akarwana orutaro yeje rumba hano mu Buganda yatwire cyamagero cyarukiro kirya hati amoto member tukusaba kujya hano okatohereza yo rubazo rwabo n'abagurusi abasedi yakuno Father's Heart. Tegulina buyini kwa mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi.
obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya It's just tuba n'embeera ze tuyitamu abange ng'oluusi zinyiga n'oluusi natuuka n'okwemulugunya mbuba walekebwa ze waliwo oluusi lwenzigwamu n'amaanyi naye nina erinnya omuyaga ne bwe gutyo gw'amaanyi nze nina erinnya omulabe ne bwannumba mutumbi nina erinnya kati raba sikyatanze binumba kuba nina erinnya Jabingo banza sitawana Jine misambe jabuli lucha Ejija jenyiga mirimu nyange Kazi bendo atezo kumukumu Ezita wankanya